ngaba kusibudde naye bweraga nti ozadde omwana muwala ganti ozadde omulamu ogwali omusulu atikko masira nnyo omulungi atulaba Delta TV program ebintu bizibu nga bulijjo nze Nassali. Olunaku olwaleero ndowooza biyinza okwawukana muko n'ebizibu oba bye tulaba oba oliawo naye nga tusinzidde ku katambi akamu akalaga omukolo ogw'abaagalana nga beeyita mpiso ne wuzi oba omwami y'empiso omukyala ndowooza oba nga ye wuzi bwe bityo saidze ne bwayise omukolo gye gwali kale abansendingira akatambi nga bambuuza abantu abo be baani ddala bakola ki obulamu bwe babeeramu obwa bulijjo bufaanana butya y'ensonga nno oba oliawo etuleese esaidze ne bwayise okulabira ddala abantu bano mpiso ne wuzi engeri gye batambuzaamu obulamu bwabwe obwa bulijjo abantu kigambibwa nti bavayo ne bakolera embaga abaffe lwaki abantu abakolera embaga bo ekyo kyekyabali ku mitima gyabwe abantu bano be basaba oba abatuuze bo balaba ddala abagaana bano basaanira ddala okuba nga bagatte bampeta kale kakaseera kano kennyini ntuuse mu kifo kino era nga tugenda kubanoonyako batubulire obulamu bwabwe obwa bulijjo gye butambulamu n'ebiringa ebyo nga sinnaba kuyingira we bandaga nti nno ge maka gaabwe weero nsanzewo abatuuze banene abatudde tugenda kuba tunyumyamuko katono batubuliremu engeri gye bali ba ku kyalo kino ate nga nkakasa bamanyi mpiso ne wuzi kale kabatubuuzeko katono ddala ate tweyongereyo mu maka gaabwe seewo nsanyusa okulaba kale nnyabo nange kansa okulaba yesebo oli otya oli bulungi akasana kaaka leka nkuwuli olaba tuzze ffenna nga tufa tusanyusa okubalabeera omuntu okutambula musa guno najja aba mukwano gwo nnyo ekituufu kati olwali olwo nga abakulu bantuukirira nga bantuukirira nti bannange twatukolako naffe ku mukolo tunyumirwemuko yagatta mukazi wange ng'oli mukozi wa mikolo kuno kukyalo kino ndi difference w'ekyalo kana akalo kemuzeemu wanse munene ne kano kakalo nabukalu zone eno nabukalu zone bakayita okay kakati nga bangamba konze mwagala omukolo ne mwinawo sente mmeka nga bangamba tulinawo emitwalo egyo emitwalo ebiri olwani yajja bajja lumu babiri ndi tuzze defense twagala omukolo nze bampita manager waabwe nyali bankazaako otyo manager nenga abasajja abambi abantu abalungi ku kyalo bavuma abantu beeyisa bulungi batambuza empiso zaabwe ezo bafunamu kasente kakati nga tukola mukolo ogwo nga naye ngabako bannanga abakakiiko nti tulinawo ebiri gyaffe tulinawo emitwalo ebiri konze bannaffe banabo ku kyalo baba kubatekera mukolo naye balinawo emitwalo egyo ebiri asooka ngabako kubakakiiko namakula sina bamugambako ng'olwo ositaka kutambula nno kyalo ndi kubakakiiko abambeera okumpi nga ngamba ne kansala kungu enule tumukubira akasimu nga kansala agamba nti nange kati nno omuceere gwange kilo 50 kansala ate ekyamani w'ekyalo kino atufuna wa makeup nga ngamba nze makeup wange olaba kuba tobungi ku kyalo nga si byagundi ono gundi ng'embaga nga tegenda mu maaso ng'embaga ekula nga nekyalo bagamba kati ffe tuteeke wano nange omugala agamba endongo yange oze nti bannange mpa otugumaze guno kati nga munnange olunaku lutuuka olw'omukolo bambi bagenda okugyayo nabo bambi abapoliisi bambi mbeebaza bagenda okujja ku kasiki akafiina ffe tetwakola akafiina ng'omuntu gwe bagamba nti fiina Josephine nakyabeeraawo bakola obusiki bw'oba olina akasenteko waliwo akasiki nga kavuga bakulaba nga ate ffe bambi tetubiriiko bali bamanyi nga bo
eniya yaabwe tujjagala tutenkanya omukolo gwani gwafiina naye nga fibye twaliko netugamba ab'ekyalo oluvannyuma poliisi yatukkiriza netugamba ab'ekyalo eyazze ku mukolo gwa mpiso abe ku gwa mpiso n'agenda ku guli ogwa fiina agende ku ki teri muntu gwetukola ki gwetugaana buli muntu waddembe okulaba gyakola ki gyalaga nga munnange omukolo gugenda mu maaso gendo ng'evuga ng'abantu baleeta ebintu baleeta ebirabo ongawakeeki bonna babireeta nga babinsimba embaga waggulu wali eriyo yali wali eriyo batuwa ekifaawe twali awo badde mayiti wano mu kisaawe mu kisaawe twaletawo buyisi nga waliwo abantu abagere bala okulaba kubeerako ku mpiso batumwetolooza bwe tuti kyalo nabukalu yenna batumwetolooza abantu baali bangi nnyo ne balaba bannaye tujja kusiba ekkubo naye tutya ne bbalibbali bwe tuti abantu baleme kulowooza nti ekkubo tukoze tutya tuligadde kati mune nga tufuna omukisa olwo gwayitamu bulungi babagattirawa abagole tetujja kulimba abagole basabire abagole yali nagambyemu kwemabega kokko kuno ku kyalo kujja kubaako embaga ey'amaanyi obanga abagula ffe otyo obanga abagula ffe ofiye embaga eribayaniye ey'amaanyi gyagamba nimwetunulatunulamu nga mulaba temugiraba nga tetugirabaawo kumbe empiso newuzi bali awo nga mpiso newuzi ebagenda okukyankanya ekyalo era kano kafa kati kafuka kasereba akanabukaluzo mpiso nawuzi naye lwakubanga obuzibu bwe tulinamu bambi abaagala naabo balungi ku kyalo tavuma muntu tebakola batya naye obuzibu bwe tulinamu bambi betagirira okudduukirira betagirira okusula bambi twebaza mukyala bewaffe oyo nabigavu oyo bambi yabawa wano bwe basula wano basula wabwereere naye betagisa emifaliso betagisa obaka poloti netubakonerawo akabaawo ne babeera awo baagala okuzaala naye bagala tunateekawo abaana ate era abantu babeera bafumbe kyo tokyewalawo naye ngaffe twabagamba ab'ekyalo mwe muzaale abantu b'obulijjo mukama kyeyakuwa kitoleko ojje wano otudduukirire wano kukolosi waffe aba waggulu essaawa yonna eyanabukalu zone mwami omulidde bulungi mwami mukulembeze mu kitundu kino ekya nabukalu zone waneeno owabeera omwami mpiso newuzi we kakati mu kaseera kano kennyini obutamala budde agenda tukulembera kututwala mu maka ng'abantu bano gabadde ayogerako then ate mubeewulirireko basisinkana batya ebintu bitambula bitya byonna bagenda kuba bitunyumiza nno lyekkubo erya mpiso wayita newuzi nga bajja wano babeera bano ge maka gaabwe eno corridor kati nange mpiteewo bwenti itawo nga weekiise wano nange kangire kateni yaffe eno obucupa tebatuukayo eno kujja kulonda bucupa abo bucupa bo benyini babulonda ate era nabo kati tewali olugi kuliko kateni yokka gy'obikula bw'oba osobodde okuona kino abeeno ne bawulira bananga atulaba kati tuyingira mu maka ga mpiso newuzi kandabe katekereza wenzijjawo nti sijjawo onakwekiikamu katono onakwekiikamu wekiisi kankyuke nanti naawe oli munene mpiso newuzi wano nga wagonda ogudde mu kinnya kati bwe mutulaano muba mutudde mu maka gammwe muteredde temutererangako nga tuziddeko engoye tuzigire we bati
Obalaba bulungi? Kati no bakiddawo alina otuleetera omufaliso. Leete nankani wuzi zaffe ezo. My business. Business jikuba abantu mu maaso bagira. Kuno kwe kwava erinnya. Amannya gaabwe. Okay, nsanyusa obalaba bannange. Muli mutya? Muli bulungi? Naye tuli bulungi nnyo. Kuba ekyokubira butali bulungi nnyo. Sambi nje tulimu ya. Naye tusaba omuntu atugabirira batugabirire. Kuba mu mbeera nje tulimu. Kituufu. Nje ku mu mbeera ennungi naye twagala kulira kuno mukazi wange. Kibeibe. Atuukaawo. Nga bagabira baze. Wange nga nfunye wange w'okubeera. Nesebo. Mbanyiriza n'ekisenyi kyange awo. Bane mutulekaawo. Watu tukuba akabaawo. Naye bano batuyamba buyambi. Nabigabwe. Mukyana bigabwe. Batuyamba buyambi aw'okubeera. Naye tukuba omulanga alina kalina kona katuna kyakuwa kijjeeko otuweeko. Mukama yakuwa ki tuyambe buyambi otuwe. Napo tuweeko tubeerewo ne mukazi wange ono. Ogwe mulimu gutambuza guno wuzi n'empiso. Tutambuza 5 naye mulete zikyuka. Beebera ye mu mwaka guno ne guli. Buli bumeka. Kamu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 abiri. Wambo baze bulungi. Tatuze sente mmeka? Tutunda gwe mutwalo. Amanyi okubala. Gwe mutwalo. Katuli yako ate tuzayo akasambu business. 13. Abikabeera tali kuba jukira tuba tulina. Akuli yako. Natubeerawo kyemisana. Tuli alumu. Nebatuwaayo obupaketi nga busatu ne tutambuza ne tuzaayo ezaabwe. Ate wano ne tujja ndindako asigaddewo gwe tukozesa. Bali babawa buwi nga temulina cash. Bwe mumala okutunda ne mubawa. Ekikuubo batuyamba mu mbeera zaffe. Mu kikuubo. Abantu mu kikuubo era mbayanziza nnyo mwenna. Awo mu kikuubo yakumbeeramu we mba sina sente. Omuntu atola 12 n'awa ono. Nampala 10 ne tusolvinga. Nemukamta? Tusolvinga. Netufuna ekyemisana. Naye mbeera miba nange. Mbeera nje tulimu. Kati mwavaawa. Nze babusoga. Okujja wani munnabukaluzo. Nze babusoga. Naye kuno kwempangalidde kuno kunabukaluzo one. Bw'ava busoga atuukira wano mu kino ekitundu. Kati wava busoga bw'atuukira wano watandika na mulimu ki? Era gwe guno. Era zino empiso zino. Ekizo ekintu okiruddemu. Zino empiso nakopa omusajja wepo jinja. Yali atuna mpiso. Zoka akasajja kali katono nnyo. Nenkopa amagezi gaako. Tewefumitana. Nga nsosola. Okay, watuli waneno nga mulaba nti no wafunda naye omuntu era yanditaza okumanya nti mu bufunda bwawe bwe balimu bwe batuko okwebaka bebaka batya. Kuba kati munaye bantu bakulu okitegeera si baana bato. Ekintu bakikwasaganya batya. Kati bagenda tulagamba engeri bakwasaganya ekintu mu budde obw'ekiro then ate tuveewo ndowooza ebirala tubinyumiza wabweru. Kankwate wuzi. Gwe guno buliri, bwebwo buliri. Bwebwo buliri. Omusajja ng'akomyewo mukulisa. Mulindeeko. Ate buliri nga bujjudde engoye. Muzisulako. Batuwa engoye. Lindako. Abantu b'okukya batuwa engoye. Jeso ozitereseeko buteresi. Mbadde manyi ate engoye muzeebakako. Batuwa engoye abantu bakya. Ate omusajja omulese. Lindako. Webakako omusajja. Sema mulinde. Ani mama ekitanda kya bloka anti kachobole sinakiraba kya bloka luno luji mu kifo ky'okusiba neno luji mwalwebakako anti omugago yazibaawo tulujjaawo bakafika kati niyo watulujjaawo kati ne mugata bloka zammwe nga ne wansi wennyini wanyogoga naye muli bayiiya Netuyono yayiyo. Omukyala yo omuyiya. Natako bloka. Natako bloka. Gwali kyo kirowoozaako. Mukyala muyiyo. Natebakira wansawo. Kati mwebake.
nange empiso ne wuzi mu ani atu nzomenze njaga nnyo kwebaka eno ku kisenge oleka nawe oyaga kwebaka nnyo ku kisenge bakamukoti anti olebaka eno wati gwe webakawo mpiso gwe ne webakawo mujako mwebika ekyo batuwa olwo buli mu buyingira saawa mmeka emu ku bbiri olimba mpiso emu ku bbiri mwefule fete tuliwo mwefule nga sife tetuliwo munyumya biki muzisitamudde zitya kulwa bulungi nnyo otyo era bano bwe tutambuddemu ne tutuuka mu bino eyo era nebaza rediyo obino ab'obino bye bateese mukaasi mukyalo bye bateese mukaasi byonna byonna nga tukola ki ani abika munne mwebika oluusi nga bikoze oluusi nga tebikoze mwezamu mutya amaanyi Kwanza wali kati abantu batandika mpola ne tubeerawo komu mukyalo omu naye temusobola gendako wali waggulu wali ku leediyo wali kunzewa yatuwa amajaani koggwe omukyalo ali wansi yatuwa amajaani koggwe n'obabuuza omuyitawa neŋamba owali temanyi nange obayita omukyalo oyo yatuwa amajaani naye no mpiso oyaga nnyo okubika omukyala kigambo kyomubiri ng'obika kigambo kyomubiri ng'obika empewo eyizomuyita asembere njagala byokunsemezaayo njagala omwami galaba ngenda kugwa nansikayo kati budde bubuca ku makya muzuukuse mugenda kukola ani asooka baidde okuzuukuka ku makya kati muzuukuse omuzuukuse otya mugende mukole gaalo tukawetereza obeera bwotyo tugende tukole ng'onaatudde wano waayitira gaalo dia kati gaalo wozuukuka gaalo yasembayo kati boyi yaliwo boto yange yamaze gaki enyota ebe muluma nganywako naye mazzi ago gaalo yebase gaalo baby gaalo zukuka n'ebizigo bino ogende weekuute onaabeko n'okunaaba kugenda byebyo ebizigo byammwe twabirunda nonda bulungi boyi lindako ebizigo wabironda nsomba akasasiro oba sirina sente nonda akasasiro netugenda naye jangu suka akababu tulinawo ako baatuwa akababu mpaka ebbaafu noleeta ebbaafu mugireko ebbaafu baafu mugireke tuteekerawo kati wamma ne mugenda nayeetegeka enanaabo kati alina soka okubuuza ku muneti wasuza oti era nze mubuuza mukwano wasuza oti yakola ki wamubuuza nga taddamu sesima naye bana ez'okulya tulumba n'omu yeyo nembeera bwe batyo batambuza obulamu nga bwe bakulaze oli eyo olina ennyumba nene nnyo mulimu ebitanda bingi nnyo emifaliso mingi nnyo naye tomanyi nti nolwa abantu ate abetaaga ekitanda kimu bwe kiti oba n'omufaliso gumu ki bwe guti obyokwebika by'olina bimeka obadde okimanyi nti wali ababinoonya nga tebabiraba somoza n'okuba kw'amaanyi eri mmwe ababiina ate temusobola kugabako kale nga bweri enkola yaffe bulijjo naluli nga bwe batusabye era bongera
kanyongera okubasaba kigwegwe kikutteko osobola okugamba nti banaye kambawo ow'okubeera so okugamba nti banaye mutandikire wano so okugamba banaye nga tetunafuna wakubeera bagira abeebika babugume nkugamba nti ekifo kino kinnyogoga kibisi nnyo kyemanyi wano amazzi gayitawo wayitawo amazzi okay kale bwe bityo bibiri tugenda gendako mukumulamu bwe tudda tugenda kutandikirawo wennyini naye ndowooza tugenda kutuulako wabweru ate batubuulire beesanga batya n'ebiringa ebyo nanga abakusibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu ogwali omusulu atigwe masira